Kyagulanyi is a business. Bamukozesa kwefunya bye baga. Nagamba tibagenda kundekera Kyagulanyi. Mukatuna mugulu nalabye babbi amaziga ne ganka manyizo omukazi ankwase ennaku. N'empayo MP. Teri ayinza kunyega kigambo n'abasirise bwe bati. Anti bajo yayogera. Oge babadde bataasa kantu kaabwe. Buli omu nakafooke. Kakati kibi nnyo. Kati lwaki balimba abantu tibagala kujjako Museveni nga baagala parliament. Kyekugamba kungu. Njagala mupiro ne utamaguzi abaddawo gana yagambyeko yakondemizeko kubonyabonya Kyagulanyi. Yayogedde ku Kaluke ng'agamba. Kakati okimanyi Kaluke yavayo n'alaga ensinga eringa y'emmaaya bw'eti. Musana otwala. Kati aluwa Kyagulanyi. Eyamuwa amasanyalaze. Namboza aluwa. Basawungu baluwa. Kikulaga ki? Nti gwe Munnayuganda. Bana abasajja bajja bakola mu business nga mugoberera. Ze sasere byana bibakuya amasasi ne batta. Mfirira ati MP. Mission yone yandibadde kufirira Kyagulanyi. Mukatonda mugula Kaluka Kyagulanyi kekumye kokka. Ababaka nga baliwa. Ababaka bafa. Kungu. Politics omuntu inaba kusirwa nako nagamba kungu mpaka olungede mu parliament. Anti baba. Omukuba ngoluyi. Babi. Singa abaka bakedde magere. Singa batutedde amatoke nga tubalaba. Singa bandigambira tufana tukenda kusulano ne Babi paka Kyagulanyi ngazze baluwa kungu tubere realistic baluwa kale batekeke dobozi nga bajje bwenjogera yesterday you condemned such fake acts ntunde mu bantu abantu bagenda mu bitano batunuli ntunde mu bantu abano bangi njagala mpeyo mubaka yabadde alumwa Babi yabadde ayitamu kyokate balumwa ate batya akati balumwa ntebe yabwe but you said business because they can't lose their business. That's why balwanira his well being. Tebasobola kubanga bali bagamba bananda banganwanira Babi ne batanangirira. Bananda banganwanira Kyagulanyi basazamu obuwanguzi. Because politics is a business. Kyagulanyi bamufula business and they have failed to protect their business. Kyagulanyi mu revolution agiri mu bwomu. Museveni yali agenda mu nsiko bana abantu abiri momba Sabani Kashaku bamagala ba Otafire bali ku mission kutwala buyinzi. Niba na abacha bali ku mission kufuna motoka za parliament. Tayinza kugamba mazima gano kungu Zeba Jozenga gamba Kyagulanyi alira ku nsiko ntekawo milioni 2 nzina mu motoka zachi ntade omubaka wa Nupu yenna anagende magere ne yebake wa Kyagulanyi naje nakola statement bajoze nkola ku radio nti mutulugunya Kyagulanyi ngenda bawa milioni 2 tebasobola nga tebanalaira. What makes you think tebasobola business yefa they after so they've not done enough for tebasobola kungu Uganda politics is a business. Wano bayagala okubana ali mu politics nakubanga bajjo katalina kyo wagira. So there are about 40 members of parliament. Kati gomanyiro ati Museveni yagana bakiyongo kuyingira parliament. Tamanyi kiyongo ya wangola moko. Museveni yafuna mbako omu kuli space yongo we kasese. Namugamba tokwata Bible kula iro manyiro ati yamugana. Yamugamba ono yingira mu system y'oboti tosobola kumujjako. Kubanga boyinga ne bakuwa omusala oboti yabakuwadde omusala. Obote bwakuwe motoka ba ya government tosobola kulwanyisa government gyokiriza. Yagala baka bakole ki? What do you want them to do? Bazire parliament. Bagamenga Kyagulanyi tafunye bwenka tugenda mu parliament. Do you think? Nezake kyogere. Zaka ye wala ali gwe mwina. Zaka gamusegenda agenda mu parliament nga Kyagulanyi simulabako. Ninga basi naye munyina. Tebasobola business muna Uganda gula amaso zabukasa. Bazi kaseta bajjo mukono. Ochamira ku midala jambiza amalalo bagatunda. Wasigala watano ku 10. Bwe kubanga disclaimer manya mukono. Tebasobola emugato kuyike. Kati kirage muna Uganda kikiregeza ko kolaga muna Uganda. Nti abaana abafudde ku street nga bekala kasaba afiriride babaka genda ku parliament. Kufuna motoka milioni 2. Bafire babaka genda zimba mayumba. Bafiride babaka bana babwe kusoma. Ne Kyagulanyi yabawadde amafuta. Nabo bamugambye bye bye. Balwana babiri mutabanyi wa Solomon ne Kyagulanyi. Mpayo tweet yo mubaka ngo jeko lubongo ya. Lese nyonyi. Ani yagambye nti mpulira buli Kyagulanyi okubanga yawanganguka. Basirise. Kati baba iga technique no kungu. Kana masima goto yagala. Nti kasokulonda kutuka we wanyi senyo Kyagulanyi. Vumanyo President Museveni. President Museveni amanje kali mukomuvu manga takwata. Osobola kujja ku radio no vuba Museveni kyo yagala n'otambula. Osobola okwewanyisa Kyagulanyi nali ngamba Kyagulanyi azukuka kule mu politics. Tisibuli agamba nti Kyagulanyi mulungi. Simanyi Kyagulanyi abakuwana. Abamunonya ko masanyalaze genda mu parliament. Ne Bible yagamba Yesu yagamba sibuli ali gamba nti ayi mukama wange kitange yalingira obwakabaka. Ne Bible yakiraba sibuli akuwana nti abagenda mu bamukosa kumujjako masanyalaze. Kumujjako masanyalaze. Tapingako. Kati business ye bagisude baganyo girwanirira. Kyagulanyi abulati wakema ennaku zona zona kungu. Notola babaka bonanga beyiye magere kokuma Babi. Chokamba basirikale bandize ne bakola Babi byakoze nga parliament we bali. Ogenti okujjako Lubongo ya nese nyonyi ne mutabani we Solomon kati mpayo mubaka kyo mulala alwana apart from those three kungo oli musajja linalisa go asigalawo mpayo omuntu kyalwanide Kyagulanyi nga baba basatu by the year ali wa mu Kyagulanyi simanyi yabuzabuza mbo atawe mu ali Gomba ate mbo ali Nairobi ze simanyi bitufu bana yali mu bikisi bitegeera bitufu yabadde Gomba baba yabadde Gomba Kyagulanyi ave mu film jango nkwe ko government we tesobola kutamanya wo Gomba
mpozi nga bikadde yabikwata dda bweba bitufu nga Kyagulanyi ya Uganda ja kulosa bana Uganda tazanya film ne muhozi anti jo atugende ekyo nakyachi manyi yaiseke gomba tacho dita film government tesobola kubulwa Katonda muguno banga wekwese mu mazi wansi ekunonyayo Museveni ye Ruto Museveni ye mukyala we Tanzania Museveni ye afuga Juba Museveni ye Kagame toina asigenza kweko kama East Africa batakwata tochidanga macho kungu maiza amazima genjogera gabaluma gacha y'abantu Museveni nga akwagala kungu amanyina ande we yajo yambadde wapa kwitaga nezi nawo film jesitegira but I think he's being smart he's being smart nchidamu kungu nze mukasali funsi banzi kaseta bajjo mukono buvulaje wa Museveni okuma Kyagulanyi nga mulamu Museveni alina bitongole bino wamanga kungu aina iso aina eso aina semai aina CID aina crime intelligence aina UPDF bitongole bya security tasobola kubanga otuzungira mu Uganda ne batakwata aga Katonda mu ggulu neyo tito jagi nchidamu agaiseko egomba nchidamu nasanga road blocks nenga Kyagulanyi nzo kubakola bukodyo bwa maje nga balimba nga tyayiseeyo neyebaza Kyagulanyi nzo chikola okubuza entambula ze presidential candidate ezo kulimba asobola kirimba panga Kyagulanyi yaga kuyiga buyeke yayito omuyekera bwatu wakola okimanyi Museveni yali balimba nti yafuka kapa gaga kunguta kimanyi njagala omuntu akube simu Kyagulanyi nzo kubanga ali mu America nga alaga government nga yagala kuba bituli mu security so gaga baba Uganda baba ali mu Uganda nga tachifa Uganda Kyagulanyi ali muzanyo ne Museveni neza sina chikiriza nze nyizo koloza ali mu America oba ine ensi gyalimu nga alaga security kwa wakati bigambo bibyo kakati anta yinzo chikola kuzanja walo kibaita reverse psychology okulaga abantu ti security ya Uganda nafune banga kitupo bwali agomba konja ngotaka kubali Kyagulanyi Museveni omulaba kakati kankuyigirize mu nakino kankuyigirize kino kankuyigirize mu Solomon yakudemo omwasi agenda ku Solomon Museveni ayina obuvunanyizibwa Kyagulanyi obutafuna bulabe Kyagulanyi wafunira obulabe kwe kugenda kwa Museveni kikwata ku Museveni okumanya Kyagulanyi wali awatuufu era Kyagulanyi kirazo nti ali mu Uganda ye messe mu gyakoze bajja kutegera ati azanya ne government jango nkwekule nchidamu ku let me get this straight for ndi ku ready Bajo first that camera nchidamu ndi mu kamera Bajo Bobby Wine Kyagulanyi bwabali mu Uganda Bajo Bobby Wine asobola kubera mu Uganda tasobola kubera security netamanya tasobola nakole sobina kizure bati ali Uganda bajja kumanya yamba Museveni okumutwaliza kisanja ki shokanze Bajo sisobola kuchematiza mutima Kyagulanyi ali Uganda ayinza kwanga obutambe yabukwatadda okubuza security manyi kati banabyavuzi baba namagezi machi manje newe kibanga bakizulika nti kitufu ndi Kyagulanyi ali mu Uganda kiba kyabuswavu nnyo baba mizanyo abizanye ja Museveni nga akwagala olaba solo kuno omuntu ettaki nga yagadde nga kwina mu interest olaba solo kuno ne Sweden oza embassy ezo zina mugaso jezibira mu mawanga ago nkubuza oza embassy kezo naye obadde bana bako obutafa yenyu bamanyi wawali awatuufu kisoboka naye ate nze kyempaka nyangu tasobola kubanga yekwese mu Uganda babanga yekwese bwabali mu Uganda bwabali mu Uganda oyo si Kyagulanyi okay then twala wali Solomon nga yatabu Kampala Solomon yavuddeyo n'agamba lwaki bana Uganda kyensoko language ya Kampala Solomon siragira bana Uganda naba tebafuddeeyo ku kitaawe ne omwana yalinga bino ebigolozi bya Kyagulanyi biwemula abantu ku TikTok ojo byegendeza biwemula ekigambo kya wansi sibamanye bigolozi bya Kyagulanyi amagezi gabibula nzenze kabisobola ogana no kigamba point nga tofuna kiroza nti okuwemula ye solution nakuwemula kati omwana yayogedde ekigambo bana Uganda mulinga pi sagala kuchogera ku mpewo kintu kya buswavu nnyo kubanga kiva mwana w'omukulembeze kitegeza bamukoza muwawa Solomon aba yakula muwawa aba mwana kyakola bwe kityo nobo bango nyizira tokirizibwa kuwemula kungu ekyo kigambo Solomon ate bana Uganda bamanyira bamusinga emyaka neka kati tomunenya kubanga n'abagoberezi babyogera bawemula bali ebitundu bya wansi by'abakazi kati yeyo kati kyaje bazimba baba manyi nti wewemula omuntu alina kyavaako tebakwemulangako kungu zibatanda okumpe munano ku TikTok asaba bagamba amazima byo byagala nnyo okulira byagala biwulire bwobanga oyawukanye nabyo endowooza nga biyomba kati omwana ayinza okuba nga fan base ya Kyagulanyi bawumba tutu kwogera nnimi ezo za kuwemula ontegedde nga bo beematiza n'okuwemula yekkali kyay'okuwemula kubanga omwana yayogedde ekigambo kungu ompulira bulungi kyekugamba ne kinsisiwaza tibannayuganda mulinga pi SY emyaka gy'omwana tegisobola kwogera kigambo ekyo anti yabadde agala basituke balwanire ate kati ofuma bafume bannayuganda batuma kitaawe byalimu bw'abafuna ezayipodi abawaako bw'abafuna ez'abaka ba parliament abawaako munnayuganda kyali ewa Kyagulanyi munnayuganda ye bosi wa kitaawe tosobola tobabuwemula nti bagende bayambe kitaawo si babimuyingizaamu
Muna Uganda anonya school fees ngaddamu ebyo. Nebo yanimbiddemu nange mwami. Please. Kati muna Uganda ovuma wachi. We yanimbiddemu. Kati abantu ovuma bachi. Muna Uganda govuma. Ye yakede na ye na alunda na wachitawaka. Na muna Uganda. Kote wasobote na kujja kumulono sigademu mwami. Muna Uganda govuma. Muna Uganda govuma. Chitawo yennyini ya mwane sente za ipodizalia. Muna Uganda govuma yalonze bemupi abagenda okuwa chitawo omusala. Muna Uganda govuma yakuwanguza bemupi amakumi ameka. Muna Uganda govuma yakwese chitawo. Muna Uganda government yataddewo pressure police ne jamaje ewa mama wo. Katono mwata maiti ba na Uganda is a capital yabwe. Capital tebamukwata webato capital si bitundu bya wasi bya bavuma. You have to respect atachirana. Oyo mwana mutonyo okuddamu abantu abakulu ebigambo eby'ekisibo. Tegeze nkuza yembi. Etakiriziwe nkuza mbi nnyo kyagula yeye yaswaza kitawenti yakuza nti jokera ne taata watera okuvuma ino lulimi oluvuma. Ebintu ebimu kubyaganya abantu okwekalakasa. Message ya kyagula nyi yakuvuma. Yakusaagirira. Yamazana yetonda. Bamu byokwetonda. Kongo omuswa kusituka agende kukuba alwane bikibi oyogera. Bikibi kuvamu. Manifesto ye lichi. Ogenda mujjotya munna ku Museveni we yali ajja manifesto ye tukoyo okukiwamba abantu. 10-point program. Tuina 10-point program. Yazanyira mu weaknesses obote. Museveni yawemulako obote. Museveni yavuma ko obote. Ate Museveni yayogera nnyo nga bana aba opposition. Tutugenda kumujjako. Tumutwala. Yagenda atina kiro kanchikuyirize kungu. Tali muntu yayita president afuka president. Obanga abana batabavuga ennyonyi. Tulaba akoma navuga nyivu. Tali mwana mutavuga nnyonyi navuga nnyonyi. So tosobola kwayita president nofuka president kubanga obanga mwana omutaga wale bakabana bavuga ebigogo. Kati Kyagulanyi avuga bigogo mu bwa president. Sebo si president. Avuga bigogo. Ebigogo, gogolo omumanyi. Obanga avuga gogolo. Omuntu anafuka president kakati kanko scenario bili. Kyagulanyi ne Muhoozi bayinza obutafuga Uganda. Katonda asobola okuleeta omukulembeze omulala kubanga Muhoozi naye. So lwaki ogamba nti Muhoozi kasaba muyita next president ekyo kyamukuba. Kyagulanyi kasayita president kyamukuba. President bamumanya. Kati kankwena kano bwe baali bava mu nsiko Museveni yabalimba mumpeme myaka 5 etabeka tufuge 5 naye bonna buli omu Mbabazi yalowoozako nti asobola okuba president. Mbabazi yalowoozako Kategaya n'akirowooza Bidandisa alinaatuka n'okuziga akirowooza. President toweemanya ntegereka kungu. Tosobola kumanya nti oli president omuntu anafuga Uganda. Muhoozi ayinza obutagifuga ne Kyagulanyi. Ne wajja omuntu omulala nga bw'olaba kungu. From nowhere. Katonda yalonda abakulembeze. Katonda tabamanya mpikize. Katonda tasobola kuwa bagwagwa gwanga. Azikweka. Kati omuntu anabafuga. Museveni muyinza okulabaza ati Muhoozi yadde ku Museveni n'abaleeta omuntu nga temumulabangako. N'aleeta Kama Tenesi. Nabaga kati Kama Tenesi ye president. Era Muhoozi aleme kweyibala nti asobola okufuga eggwanga. Kyagulanyi aleme kweyibala nti asobola okufuga eggwanga. N'omuntu ananula bana Uganda temumumanyi. Omwana asobola okuva emulako kukanya n'agwa revolution nejja. Perfect. Ondekete bulungi. Bado nga kubigambo biri ebine nyingo. Anoonye kabanje. Kakati ba MP benjingo zabakolera. MP banoonya ne bakabanja ne bakakuma bali mu parliament Kyagulanyi ali ku nsiko. No bandi manyi bali bogera ku president. Bakuma kaluwanga ne diana form za Kyagulanyi zabula teri amanyize ziri. Ate so Kyagulanyi yakola kukiriza abantu bamuliranye bonna kwesimbawo. Naye manyize njogera amazima agalu makungu. Omusirusiru n'asirwalira ddala omugezi n'agezi. Kakati Kyagulanyi ensibiji yakola buli ina saako yakola mu byokwesimbawo. Ate neegwa. Kubo ina Secretary General Bongoya, oyina mu byuka Aisha Kabanda, olina kyali kibi. Amyuko omugezi w'ekibiina. Kyali manyi lwaki kyali kibi. Tosobola kudira abantu bandi kunze bantu kukola kanoonye kakuume nga nabo bakuuma kaabwe. Kakati ne fa abasajja abagezi abali enkoko. Kyatulaga nti nabo banoonya ssente yabagamba Nubia nigendo umulire kaawo. Enakawa. Waiso agendo becho bie. Kwa yamanya tagenda Kyagulanyi kitamunyigiramu. Yamanya tagenda kufuka president asigala nga asirwaza abantu. Kubanga singa we yali agenda kufuka president lwaki abantu bonna abamuli okumpi tiyabagamba temwesimba ngina bawe before state house. Museveni we yali ajja mu nsiko. Sale Musali yasoka bamba bifu. Ate nga yabalwanyisa mu nsiko. N'agamba Sale soko otuule. Gendo isoko yigama je. Kwa Museveni yamanya nti alishuwa agenda kufuka president. Bobanga agenda kufuka president bana bakulanye bawe before state. Bawezi ministry. Balimeka nabo before bawe mupi. Kati bamaze okuswala bagudde naye yayiseemu. Kati basigadde mu bbanga kubanga nakaluluke kanyini kati manyi bakira abantu bekala kasiza nakaluluke kanyini tebaka kumibwa wimula ku internet ojabala banga bawimula buli omu yadde kakati Kyagulanyi yafuna ekizibu nti abaali bamutegeera ate bana ba social media abatalina kiddako nga yagenda kuwemula agenda akombe box y'omuwalabu alowooze nti Museveni avuddeko talina Kyagulanyi nga ayagala okudda engulu kyalina okukola agene message mpya ajene nkuba ademu ave mu kukyamuukiriza abantu ave mu kukyamuukiriza abantu nakowa message zitagguka
nagamba abana ba Isirayiri bagoberera Musa nga tabagusa ne bamuddukako bafunikira basage Katonda kabaka omulala nakugamba nti abantu bako wa Katonda Katonda aba wakabaka nagamba Samwiri gendo bagambe tabakoyebwe bakoyenze ne kabaka gwendi bawali bamufere kabaka nagafe twagala oyo kakati bana Uganda bakola bwe bati olaba besige go bayagala ennyo bategedde nti kyago talina gya batwala abakyamukiriza buki kati kitasi Kyagulanyi sawa zino yandi badakola yandivudde mu nsiko gyali kungu najja nateka activism besige gyatekangawo oyo musajja Dr. Kiza Besige nekimukadiriza bwatu gakyali ku map Besige yakola wokutuwaka neyitamu Besige naleta okwekalakasa okutaba ne kubaawo naye Nupe maze emyaka 5 nga bali ku social media bavuma bantu nakyo olabye emyaka 5 nga tewali na kimu kyendabye mu myaka 5 we bankyogera nga uvudde ku bana abawumba tutubo ndabye mu division opposition ekoze ky'amaanyi okuleta muhozi vuma mpuga vuma bwanika vuma semuju vuma gundi wali osubira Kyagulanyi okolo kwekalakasa wana tasobola because taina maanyi mpuga ikabaka okwekalakasa mu Uganda yakulira wako tuwaka ya muvuma Kyagulanyi mutiti zibatu kwate busabala nakuba omulanga nga tuli mu moto kanze nezake na Abitex nangamba bagito vuma basajja bagala tunyiga amaka ne mugamba tuli bayeke nangamba abaveko tasobola kuba mutiti zinga Kyagulanyi ndojja ko mu 7 nzate siri mutiti zinasakwa tange mifaliso ne kalakasa ojukira struggle yali mbabbaje bafuru figo ojukireyo gomanya mutiti zinga Kyagulanyi ne ate tayagala bagezi basego no kubera mu Nuupu bampuga okubera mu Nuupu kyajiwanga international image nti erimu abagezi kasaya sigazaamu abagwagwa abagezi ne bavaamu kungu nagamba abagezi gezi bana basinga bana Uganda abasiru milioni 48 omuntu ababonya mu 7 omu mugezi omuntu omwabalemi okujjako alime milioni 4 temugera milioni 5 ngatonagera mu lango linda kugamba mu 7 omugezi omu asinga milioni 5 abasirusiru abatasubalina logamujjako omu bwati abagezi gezi bana basinga bana omuyorerero kati Kyagulanyi yegoba kabagezi nasigaza bana bawunye enkwawa abamugamba nti oli president abamugamba banange gofuga nenge kitufu tasobola kugaba toyo wino naga nti kunkuwadde tenda neri baneko ne bematiza nti Kyagulanyi president okay kakati mmanyi bati mbagamba ebintu bino ebiruma bategeera amazima Museveni addemu abafuge emyaka 5 nga bategedde omwana ajja abafuge nga bategedde kubanga obusirusiru bwa bana Uganda betaka kukyusa mindset baddemu kibaita fantasy life okimanyi okutambula mu bulamu bw'obulima nange edda nasanga babbala mwabo nga bayine emmotoka nga nakamala nga nange nefula ine munza pangisa ke emmotoka nga nimba nti nne emmotoka kati nga ngena pangisa emmotoka wale seje bakiyitanga kiyibula nga kipangisa ke emmotoka nanzija ntula wali bbala mwangamba nange ninachi nejukira nga unaku ngenda ku spending emitwalo 10 eja special kati bana Uganda batambulira mu fantasy life kati bali musubi alitaliyo ngoyagala bana Uganda bajjeko mu 7 badde muri yo life so tayina subira kungu wabanga mwavu omukazi mukwano mugambe sina wensulana yo nonjagala naye kati bana okutogenda nga nolaga ekizimbe kya bbala mu kino kye tulimu nobaga nti ennyumba yange kati Kyagulanyi balaga nti nze president nga tasobola kusayininga ku toyi nga tunagenda mu byabulango nawe ogenda nnyo mu bulango kungu njagala bana Uganda badde ku mazima bave mu bulamu bw'okwerimba ovuddeko I don't do say Bajo, what am I asking? And because I want to go for the break. Ngatuna genda ku break. Mwami Kyagulanyi tayina subira abana tayina plan them because never afuga bonyini bafu bandi mubuza plan kakati wala Kyagulanyi singa tiyachamukiriza abantu nabanga ina strategy tiyandi yogede byagenda kukola katakano kankagambe ngatuna genda mu bulango Kyagulanyi yakola kyamanyi nnyo mwami Museveni okwenyweza muntu emanyirwa embuza nti otya yamutisa namugamba nze president addako ngenda kuleta protest vote nina abazungu tugenda kwekalakasa muzimbe ggali kati ngolinga agamba kungu Kyagulanyi wali kyabambaga mati yakolera Museveni yalabula Museveni kuba bagenda okukola Museveni ne yenyweza kungu ngatona genda paya kakisakamu buli lwe olitisa tiso omuntu alina maanyi ne sente n'obuyinza buli lwamanya plan yaba ayamba kwenyweza Kyagulanyi ayambye nnyo government eno okutufuga bayitayo bakubuza nga one of the best achievement of Kyagulanyi is to create yakole ekkubo lya muhozi okujja kubanga Museveni bwe yali awamba Obote yamanya na kumanya nti agenda mu nsiko Museveni yayogera ebigambo ebyo nti Obote Bob akalulu ngenda mu nsiko tiyamulaga nti genda wanyerera mpe mundu tiyamulaga nti naye musajja we Mozambique tiyamulaga nti tugenda kutandika abantu 27 tiyamugamba ko tugenda mu nsiko sawa 8 ne wana Uganda osanga opposition nagamba ncha ku sawa nya tugenda ku State Square kati Museveni bwe musubira kola ki kitegeze muyina balwanyi batufu bagala ntebe